Tokyalina byokola ebyange siina nagamba kanzaale kati okuzaala era onaatera obiraba omwana ozayo babiri obwana butaano taano nga emmotoka yange ejjudde nina emirembe n'abaana bange kuti ni muwala wange first born wange first born wange gwe nazaalireyo mu bizibu ensi ensabula ensi yasabulanze left right center kati oyo witiniweeyo kyova olaba mwagala nnyo eyo yalina okufuna buli kirungi. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Okukyusa ennyimba nno ngenda sigala abawagizi bange mbawa wano wali bwentyo wembadde ekola nnyimba gospel n'ennyimba eno mubalaavu ne mbuulirira abaana ne mbazaamu amaanyi bwentyo nozaala abaana ate okuzaala abaana kijjidde wa munozaala abaana abayimbi nga tebaagala baba bakyalina bye bakola gwe tokyalina byokola ebyange siina nagamba kanzaale kati okuzaala era onaatera obiraba omwana ozayo babiri obwana butaano taano nga emmotoka yange ejjudde nina emirembe n'abaana bange eno kunajja tulimu abazadde ffe tulabye kubanga ebisajja biriyo n'ebikazi bitunulya abaana baffe tubalukwasa eyabatuwa tugambe mukama tuyambe munaayo betukulaba olumu ne baby girl witini abantu bagamba mumo ba witini muganda we witini muwala wange first born wange first born wange gwe nazaalireyo mu bizibu ensi ensabula ensi yasabulanze left right center kati oyo witiniweeyo kyova olaba mwagala nnyo eyo yalina okufuna buli kirungi. obwana obwo omusajja obwo praise obumwetunuuliza praise musajja tobavuma wamanzi sikola ki siweyinga abantu naye nga praise wajja nga ajjudde yes oliringa omuwaayo sikati emyaka ng'emeka ng'okize mangu akyayinza okujjula amangu naye sikati mu myaka ng'emeka mumaaso kaawo siwali okay akati munnange abazadde olumu bavaayo ne boogera ku baana baba tubajja ku social media teyogera ku mwana yatwalabye omukyalo omu mami baby grow yavaayo nayogera ku mwana we emikolo social media neemugira tewali kibi kyeyakola ayagala mwana we ayogera ku mwana we mikolo gya mwana we kati buzibu ki oli mwana wange mikolo gya mwana wange oli omwami gwaleese wa mwana wange tewali buzibu buli omu alina engeri gyayagalamu omwana we n'engeri gyamwagaliza Sophie omwogera kubadde kyenyinza okugamba Sophie nti agenda kuyimba amanyi kyebagamba kuyimba abantu balinde okuyimba mundaawo Sophia ayimba okwo mulinde okuyimba mundaawo Sophia muyimbi nnyo ate n'ennyambala mulinde nnungi tewali agendaga nti nfudde nzize ne nazaala wange tugenda kulaba ebisambi nnyo agenda kwambala akatalekeka bannange abantu bamulina ntumye mbaagala nnyo mwebale nnyo bambi munjagadde nnyo oluyimba omanja lwe luyimba lwange olupya oluliko essaawa eno
Mpitirivu nina concert maaso awo ennaku z'omwezi 21 Novemba 2025 guno wano wennyini ku Serena. Ebyo bigenda kujja kwogerwako nnyo buli ddakiika, naye neebaza Katonda nti nina abantu abatudde mu luyimba lwange abangi nnyo. Bannange kino nze sikirabangako, mwebali nnyo, mwebalire ddala, mwongere okwagala oluyimba. Okay, poza akatalekeko okuva gyendi. Lwaki abaana bafrontira ku social media? Abaserebu abasinga tebalaga baana bange. Nze nina ekintu abantu kye baagala bategeere. Nze abaana bange nfukamira wansi ne mugamba Mukama nkuumira ebimuli bino bye wampa. Nkuumira ebyomuwendo bino bye wampa. Ebyomuwendo ebyo nze mmanyi bwe njagala bibeere. Yes, kati saagala olyagala lwaki okola kino ate abaana bange mbasabira ne mbawaayo eri Katonda baana bange. Okay, go. Maureen, okujjako omuyimbi okola ekivula abantu ne bajja. Gwe wandyagadde bakucelebrating batya nga omuyimbi? Bancelebrating? Nina abantu ekintu kye batera okuŋŋamba, Maureen, olina empisa, weekutte bulungi. Ekyo nno sigenda kizza mu kuncelebratinga. Wabula njagalayo abaana abafollowinga Maureen. Bawulirize ku Maureen, baagale ebya Maureen, bakole ebya Maureen. Sometimes mbowa, abantu abamu bakitwala nti mbowa, naye mu kubowa okwo ffe tuwangula. Okitegeera ffe abakwata empola tuwangula. Bambi ensaba y'abaana, nina abazadde abankubira essimu mwana nga ayagala kubanga gwe nkwebaza wakola bwoti, nkwebaza wakoze. Abo abaana abo abatambulira mu footsteps za Maureen Nantume beebo benjagala tucelebratingire wamu nabo. Yes. Bayimbi abatandika emabega nga bakuba ennyimba ennungi zipafominga bulungi naye nga tetulina nnyo ezisimpa ku social media. Saawa zino tulina nnyo TikTok nti n'abayimbi abayimba apparently focus esooka ng'afulumiza project eba social media. Gwe osuubira kirina engeri gye kyongedde industry maaso oba kiri mu tuzzabuza wansi? No, tewali gye kituuza wansi. Omanyi buli mulembe Katonda aguwa ebyagwo. Luli ffe twayimbanga nga waliwo radios na TVs, ate naffe ne tubeera n'ogwo omulembe ng'era tulina abawagizi abo. Kati essaawa eno maybe wali abato bandibadde tebafuna nnyo attention eyo yandibadde ekyali nnyo ku bantu abakulu. Mukama n'aleeta engeri omutwe waayitirawo, talina ssente, tebajja muwulira, tebajja muvaako, bajja sigala bakungiriza. Simanyi waliwo abaakikuba naye nabo ne babawo bakolaki bayitirawo. Awo social media wekigatiddewo nti omwana ayimba oluyimba lwe ne lumuwa sukaali ne lumuwa fees. Anti mu mwezi gumu mulya mwe birasa. No, lwakuba ye ayagala kuyiiya kya mwezi gumu, naye singa ayiiya ekibeerawo abantu bajja kiwa amatu. Bw'agamba nti saagala kya mwezi gumu era abantu bajja kiwa amatu, kijja kulastinga. Okitegeera ye nze ndyoke ne social media kubanga abaana kati abazannyi emizannyo abato oba nsobola bamenshoningako wano batuli bulala mwandibategeereddewa. Okitegeera naye abaana bato bazannya n'owulira bambi nga bazannye nnyo, bandibuliddwa we bayita kubanga tewali TV egenda gamba nti nno ezannya omuzannyo gw'abo abaana. Okitegeera social media Maureen, ekisembayo olowooza mu biseera by'edda vidiyo zaabeeranga ntono, audio nga nnyingi. Olowooza vidiyo erina kyegatta ku muyimbi nnyo kuba kati essaawa eno abantu baagala nnyo wano kuba kati okuva ku makya olina ebirango bye waawuliriza wabula ebyokulaba oyagala obiraba. Oli bw'awuliriza kyawuliriza gamba kaninde vidiyo efulume. Okitegeera kimuwa ekintu n'okukopa biki ebiri mu vidiyo ne gundi yayambadde atya yatugambye atya. Lulina engeri gye luddukamu oluyimba nga wali ku radio zizokka kyandibadde kikwatamu, naye kati ludduka emirundi ebiri. Omuntu abeera ku simu n'alaba vidiyo ye, omuntu abeera ku TV ye n'alaba vidiyo ate n'awuliriza ne audio. Kirina engeri y'amaanyi.